Kati tudda erina bossa munnakyalo amaze okunaabako azze mu laavu naye omwami mu kisenge talimu kati omwami najja n'omukyala alina okuba mu kisenge bannange gwokola ki wano leero mmwe nze leero galaba njange gwe vaayo siina gye maama ate maama engeri gye yazze mu maka gano kati nabbosa ayina ekyokulwanyisa kye maama n'asalako. What is your problem? Noina buzibu kigwe. Wait, shall we go to Kanjog? It's your respectfully married wife that you oli mukudira omukazi gwe twawasa. One girl that you gwoli mukugobaganya mbosigaze n'enkwaya juma yayo ku kibuga. You should just go. Ni mama Excuse me. Mugende mundeke gwe ne nabbosa omuzeeyo mu kyalo simwagala. Kati no gwe kankubulira. I told you before. Nga we nagamba. Not against you marrying a second. Sinakugana kuwasa mukazi wa kubiri. Kunabbosa. Second wichi? WIFE wife. Nkugambye second wife. Nga gwe second wife mbu nabbosa. Okay. Mbu yabo omukazi omukulu ow'omu nnyumba eno. If you and you alone. Look, Mama, you push you excuse. Mama. Ya mukuba oluyi. Have you gone enough? Goli musiru. Tomanyi nti nze nnyo kakuzaala. Abanno bano. Kati wulira. There is one matrimonial bedroom in this house. Engeri gye kiri nti obuliri bulimu obw'okwegala banjizaamu. You are going to be sharing it and I am going ngenda to roster. Kubeera nga nsala ebiyungu. So you have to go to another. Kati leero lwa nabbosa gwoba ogala banja gwe fuluma. Gwe fuluma. Chisom. Mama musebu yatandise okusala ebiyungu mu maka gano. Lino jjogo ya bba wange oba jjogo lya NAZAALA. N'ekisajja kitunula butunuzi gwe fuluma. Alright, kati jigano okutandika mu bulambalamba. Tugenda kuba tutandikirawo obuterevu ejjogo lya bba wange ekitundu mwanatu ekyokubiri ku screen yo baba besties bange nenga oba oyagala okulaba ekisooka ne firimu endala zonna toddamu kunoonya walala gwenyiga bunyizi mu kafaananyi ka channel zironga zogirabidde ku YouTube kati wonyiga mu kafaananyi ka channel buterevu zonna oba oziraba kategedde munange genda kubanga ate etandika nenga mwanatu ate mu ngeri enjawulo kuno njagala okwebaza ba besties banange mulimu ate abakisusiza bano oba mbebaze nti oba nfukamire oba nkole ntya waliwo besiti bamuyita basirika Halima Natsi mukwano thank you so much gwe naabala obadde okimanyi nti abaana bano balina engeri gye batadde mu supu mu kintu kino si bayima eri n'akozesa namba yange n'agenda ku mobile money eweriza akasimbi Nagamba nti no Josh soko onywe ku mazzi ng'oyogerera firimu eddako kale kaddata kaako abantu mwe munjagadde bannange kati nange kanjikube obutundu buno omulundi aku tulaze munna nenga bannattu kutegeeza tino tugenda kuba tugisimbula. Thank you so much Halima Natsi n'abalala. Alright, eno yo tutandikiddewo wano we twakomye bino bye twalabye mu katundu akasembyeyo oba akatundu akasooka nenge kuteerwamu ensimbi bannaffe abatana construction finance nakugamba gwe ayina ekizimbe kyonna nga kya commercial oba maduuka oba kiki abatana bajja kuwola ssente okimalirize abo bola balina ennyumba mu bifo ebyenjawulo balina n'amataka mu bitundu ebyenjawulo abo bola abamanaginga kwegamba construction site yo notasanga bizibu bya kubeera nga abantu babba material ku site mu ngeri endala abatana bakonectinga ku factory ezikola ebyokuzimbisibwa n'obifuna ku layisi ey'ekika ekyagulu wekwate enamba zaabwe ez'amasimu katutambule wano we twakomye nga ssebo munnakyalo nabbosa waffe afumbidde omwami ekyenkya ate nga bakimukasa akirye mu bufunze nabbosa atandise okulaga nti nno ye mukyala asanyidde okubeera mugana amaka naye nga tugenda butereevu awatali ku de ejjogo lya bba wange kati mukazi watungajja Akban Getman kati ayita Akman Akman story ki kale emmereyo yino gitwale neraba nno Getman gwe babigamba. Thank you for the food. We bali mmere. But I beg, I want to correct something. Ne bambi nsaba. I didn't know be Akman the gate man. My chenyagalo tereza mtu mpita Akman the gate man. CSO. Mpita Akman the CSO. Which one be CSO? CSO kitegeza. You even know the meaning of CSO. Tochimanyi. So means Chief Security
Officer. Oyo aba chief security officer. No. Kati Akman tayagala muyita bya gateman. Yayagala ekintu kimu muyita sesiso. Kati ono munakyalo yamugambiddewo ekyo kijja kunkaluubiriza. Kya sesiso. Nkuyite akubadde gateman. Listen, my name no be so. Munange nze erinnya lyange toligattako bya gateman. Give me the food. Kale mpe mmere oba tojagadde. That's food. Oh, give me my food. Madam. Mama. Wait. Mama, labayo. Let me they call me since. Ompise eki? Hey! Call him again. Damu mpite tulabe. Wait, shey they call me madam. Gwe mpita buyisi madam. That you're madam. Damu kubanga ekitufu ndi madamu. Yes, you be madam now. Gwe madamu. I be madam. Okay, nze madamu. Like come. See, as you don't call me madam soon, Kati olaba I go to give you food 2 times. Singo mpita madamu ngenda kuwemere ajijijijijiji. Night, I will give you. Gwe nuwona abojaga kumacho oba mutuntu emere ngenda jikuwa mpita buyisi madamu. Come again. Madam. Sing for that. Nera madamu. Akayimba madamu gwasinga. Madamu gwasinga. Gateman nayimbira mmere. Yes. Ebitiibwa byagalwa. Sebo na boss ayagala muyita madamu. Kwegamba nannyinemu. Okategedde. Kati mukazi wattu ayagala kubeera nga yeddiza amaka gano agabbaawe. Nembutuufu yeebuza omwami ono lwaki tanfaako. So this clothes where they wear? Ngoye zino zenyambala ze zimutandabisaawo kubanga no. Girl, that Irene actually take kubanga ono mujja wange ono gwe nasangawo. That's the dress oba tandika okwambala nga ye. Iris. Engoye simanya Iris. Ebika by'engoye bijjamu amanyi. It's fine, so that I go to enter in eye. N'ekituufu yagenza okulabamu nga singa atandika okwambala ng'abaana b'oku kibuga. Ayinza okuyingira obwongo bwa bbaabwe. Baffe n'abeera ng'akyamuse. Such that he is sophisticated. Alabike nga naye amulabawo. Please. Nabbosa. Wa munnange. Ebintu ebyo ebyokwamba nze nabagambako mu firimu ezivuddeko emabega abasajja twagala nnyo okulingiza. Gwe kambale please ng'omuntu talaba yonna full course ng'alabako half course babesties temuwakana. Oyambala obugoye obuleetera omuntu okulingiza aswakira kati ne Nabbosa ayagala alabike ng'ayambala obugoye buno obuleetera omuntu okulingiza ate kulwa yasudde mudda yanyumye. Adna. Welcome. Kulikayo mwami. Kana mutunuulira. What's going on here? Bana ekyo kigenda maaso wano. What's the meaning of this? Gwe bino okola byaki? Okay, this one. Bino. I say make a nga olaba. It's a makeup. Nyambadde. Lindako. What happened? Why is it shy? Gwe kiki lwaki onkanulira amaaso? I say make look like city girls. Kiki nange nyambadde nfaananeko ng'abaana b'oku kibuga. Her hair, her makeup and her dress. Nga ye wayambala obulungi nayeteekako make-up n'anyuma kati nange nyume nkuyingira omutima. Wearing my clothes? Gwe mu ngoye zange. Engoye zo. Your money you take buy am. Gwe zino engoye sente si za baffe. Anything will be your own. Kati nno buli ekikyo kyange kubanga bange yagula. Baby. Can you tell this osobola ogamba embwa eno off my eve mu ngoye zange musiru ani gwayita embwa y'okukyalo Chisom. ate kisomu we don't get respect. gwe yotayiramu kampisa taba abantu kitiibwa gwe vaayo mulipe eŋŋuumi zesala kuma gwe nja kwambaza nja kussaako left babestiza akasigiri mukawulira Na Jesus small fights, more fight on. Mukazi watu yakuba essimu n'aloopa ewa maama. Your friend, na she kosa. Naga mama, nzoro kimu bibiri kulwana. I no be bad wife. Nze siri mukazi mubi. Naye ate andeetera okubeera nga mpise mbi. Mama. Mama. Don't come. Bye bye. Uuna akomyewo kale ngenda kuddamu nkubira oluvannyuma. Omwami ngazze. If you touch gwe tonkwatako. Why now? Naawe mukwano. But not that your part-time girl. Kati mazima lwaki malaya yoyo tojigegera. Stay with you because they don't pay my dowry. Say na me be your wife. Nze munayiga nkubuulire basasula omutange wange era ndi mukyala wo. The only person I love. Guli mukazi gwe njaga mama. Tonumya mutima toyogera ku mukazi mulala nga ndi wano.
now. Hey, baby. Oh no, Mama tell me say now you go marry me. Mama yangamba ogenda kumpasa. Say me come here, come meet you. Now I don't come here. Era gwe ky'omanyi nze ku kyalo navaayo ndi mukazi wo. Go anywhere. Oli musiru ddayo mu kyalo gy'ova. You never married that girl. Na me you don't marry. Na me and you be husband and wife. Kati no. You go come no good. Ono yeye bbaawe byampaga. They were paying your dowry. Yegwe wandabako eyo nga nsasudde. Your picture. What be you dead there? Embake twagikola ekifaananyi kyo kyaliwo kyali kikupresentinga yeggwe. Because then. Bana kati no waliwo kye tutannaba kumanya bulungi. You know I love you. Omukyalo ono azze ne laavu gye tutaagala wano evaawa kati raba firimu. Don't I say make her come. Mukwano nzize. Make her come. Nzize. For you today, sis. Nzize twegala banje. I will never do. No, this is when I can never touch you. Gwe ky'obumanya bukyanga ajja tamukwatangako. Kati azze kulunamukwateko. Kibanja ekiruguya please. I don't come here since, you know. Nze bukyanga nzijano tonkwatako. My wife they do muko. Obera kono yekka ng'ate nange ndi mukazi wo please. Kati nzize ongala banje. Now you get me or anything you want to do. If you want shift. Kyonna kyoyagala okola oba kujjamu mpale kati nsobozi kugiramu gwoba toyagadde. Omanyi ky'oba okola. Since you never touch me, my body don't kwatangako. So why? Omusajja kyamwesukkako. Jangu. Yes. Jangu ano bebe. Tutandikire mu romansi. Nabosa. No. Sawa yambala engato. Amanyira nti byakufuluma. Abadde amanyi romansi. Fuluma sanga omanyira genda mbwagwe. Oto my sweet. Bino bisange Nigeria. Ondeetere ekintu sebo mbungufulumye. Bini Nigeria. Omuna Uganda wano kati muli mabesties n'ababesti wana abasajja agamba nedda boy. Musajja mukulu. No, Mama. Operation kumwetungako. Sending back this baby wife you packaged and sent. Ne mama enkwaya juje wampereza no ndi mugisindike komewo encha kumacha. Because I am no longer going to be staying here when. Nze mutufu siganda kubeera na wano. Ndi mukusenguka. Please kati mugobye. Rasness. Embweno. Mwana. I could shift my pants for you. Mwaye nkuyambe nkugiremu empale. Gwewe ziba zikulemeredde. It's me a boy Vija JoshK. Those are my besties. Full of doubt. Kati mukazi wattu yategedde obugoye obw'okwambala. Naye yazze kufumba. Kana makata genda gavaamu. Kati batuli wano. Akumani ngajja. Kumbe. Mama achadde. Kati sawa zino obudde bwakudda ku bunnaabwo kuba munnakyalo ono nabbosa mama ye yamuleeta mu famire eno. Okategedde. Kati munnakibuga yeekaabireko kuba mama ze. Ate omulenzi atya mama. Firimu tekyuke taito nerifuuka ejjoogo lya NAZAALA. Gwe gundi togenda kuleeta mazirindako. Just give me one. Okay, let me go. Nedalina opapaki. Let's talk about. Tusooke twogere ku bindeese. Bakuyisa batya wano? Njagala kumanya bye bakuyisaamu wano. Yannage. Kati munnange. Mama yatuuka bano tebaliiwo. Era emboozi yagwa makerenda. Bano nga bannaka juisi. Kumbe omukulu akomyewo ne nakyala. Biggwerawa. Nenga ba besties nyongera okubebaza bannanga ate mmwe abakisussa. Temukoma ku subscribinga ku likinga na commentinga byokka. Ne munteerako n'amazzi ku mobile money. Namba eyo yennyini teekako amannya ereeta gange ga buzaale. Kati baba bagira we bati. Papa. Papa, and omukulu sebo. So you are the one they sent from the coven. Yegwe mukazi gwe yegwe mbwa gwe. He almost beat up the beautiful girl. Katakuba omukazi omulungi okuzaama gwe namuwa. I'm asleep for room. Should we come out? Yeah. Mama nzo abobola babango bane mu kisenge tebazi lindako. Are you serious? Gwe byaddala. Sent her out of her matrimonial. N'okwata omukazi ow'empeta. Out of her coven. N'omufulumya mu ruumu ye. Je mulina okwegiriisa otekeyo no malaya. Ne mama. Okay. Nzamu yamufulumya sosono. Is that why you came home? Abadde aloopyoli. Night boss? Ne kati mama bino bye bikulese. I go come. I no tell you. Nagamba agenda kujja ng'oli awo. Make sure. Kati mukulu. Right thing. Kakasa nti okola ekintu ekituufu kati mubeere wano bwe muti.
Mwina kubeera mwenna. Neba naye nabbosa. Mama, it's a good thing you came. Mama ekirungi ozze. Now to pack this. Kati kwata ekintu kyo kino kiparking. And both of you should leave this. Mwembi. Go back to the. Mugende mu kyalo agoba nnyina. Naye mbwera kana gwe. Omanyi ekitegeeza emyezi mwenda ng'oli mu lubuto lwange gwe. In the village to marry this girl. Owaye ekindeese okuva mu kyalo owase omukazi ono byampaka. For God's sake, I don't want her. Mama ze simwagala. Tomwagala? Gundi ojja mwagala. Because I have paid her bride price. Kubanga nze kennyini nasasula. Esente omutwalo gwa taata we nagusasula. Gundi mu ebintu bino mulina obbigatta munzaalira abazzukulu. Naye bannaye. And what don't waste. Mama lekera gwe tomala budde bwange. Tomala budde bwange. Mama. And you? Ate gwe. Mama, do you want? Mama okola ki wano? I want her. Do you want her to enter inside this? Oyagala tayingira ennyumba ya munno. Tagenda jingira. Tagenda jingira. Mama. Mama ne nabbosa. Bataddewo ekijinji. Teri mukazi mama mujja kuvaayo. Naawe tolwana na mama. Mama tomukuba. Bwe naawe bebi lekera awo tolirwanayo. Bigwerawa bannange. Bigwerawa. Iris, I cannot believe you left your house for 2 days. Nemutuufu sobola kikkiriza muno ovudde mu makaago. Naawe. Arrest them. That is what you should do. Gwe bakwate bukwasi basibe. Arrest who exactly? Musibaani gwe. Bonna. Bonna gwe. Ne gwe. Rookie. Advising me to arrest my Why oli mkumpa magezi nsobole okusiba family ya bba wange. relationship. Nga lwaki? Abo ba trespass basibe. Him, right? Yes, but nothing has changed. Kati munaye mbobo yakimanyi omukazi baagana n'omusajja. Rookie. Evans loves me. Evans anjagala munange. Too. Ate nange mwagala. I think he needs time. Wabula nze kyemmanyi akatubagiro kaalimu akanazaala. Yeetaaga akadde. The reasons I, left the house to give him time to... Just nze nvuddeyo mu nnyumba mu akadde yeerowooze. Let's hope you know what you're doing. Kansuubira omanyi kyokola. Naye singa omanyi kyokoze. Yeggwe. Kati mukwano gwe Rookie. Alaba nga bino tebigatta. Kati maama ne mutabani we mu kisenge wulira okubuulirirwa okuli wano. Ne maama kwata nabbosa omuzeeyo mu kyalo mugende gwe. Chisom is your wife. Oyo nabbosa mukazi wo. Accept her. Ate olina okumukkiriza byampaka. Please now. Ne maama. Kiki gwe naawe? Please now. Kiki? You need to go back to village. Owaya ni gwogamba muno omuzeeyo mu kyalo nswale. That girl is a good wife. Munaye oyo omukazi mulungi. I married her. Y'ensonga lwaki namukuwasiza. Assaulted me first. Maama lwaki tewaŋŋamba okusooka? I'm sorry. Nsonyiwa ku ky'obutagambirawo naye. Just that girl does everything. Olaba oyo omwana ankoledde bingi. As it will be 250/3. Oyo omwana ekituufu kiri nti ambeereddewo gwe wootali. Abaana mwenna nga mundesewo ne mujja ku kibuga. Oyo omwana yandabiridde. Everything. That small oil business that I started. Olaba ne akaduuka ka butto ke naggulawo mukyalo. In that business, she's the one that... Oyo omwana yakoze buli kimu n'asekula ebinazi n'akola buli kimu ambeereddewo akoze bintu bingi. So ng'okumusasula nina mukuwasiza. Maama we ziba sente kamusasule. Gwe oli mulwadde. The villagers to think that I'm a deceiver. Oyagala abakyalo balowooze nti nno ndi mulimba. We cannot treat her like that. Ate tumusobola nawe kumusasula bwe tutyo nedda shya. Omwana muwase. Kati maama yawasa omwana ow'obuwala. It's not a problem. N'asasula ddawale oba omutwalo gwa taata mu bufunze baawasa omuwala oli ku lw'omulenzi naye nga maama yakikoze bino bye banjula ebifaananyi. Baye tukibalabyeko ne ku mukolo gw'okwanjula ng'omusajja ali bwerwa ne Uganda. Sijja mwogera oyo serebu naye nga muzanyi wa firimu wa Lulango. Osegeera kati bayanjula kifaananyi kya musajja. Omusajja yali taliwo ng'ali bweru. Kati ne bano maama ekintu kye kimu kye yakolera omulenzi. N'ayanjula n'awasa omukazi n'amuwasiza omukazi nga kifaananyi. Biggwera wakati nno maama yateesa ekintu kimu. Engeri gye kiri nti yasasula omutwalo ate omwana yamuwasa kati okumuzza ku kyalo nga tali n'ono. Maama agenda kuswala. Era ensonga lwaki ali mu maka gano. Munaye bamuwasadde bayanjula kifaananyi.
Kati mama alina ekiteeso kye agamba nti nno omukulu akkiriza abakazi bombi bwe yajja kwogera n'oli ajja kikkiriza nabbosa ajja kikkiriza ku lwa maama. Kati yagenda n'anoonya mukazi we kuba luli oluyombo lwaliwo yaddukayokko naye mukwano gwe mukambwe n'okusinga omukazi gwe bali naye mulamu. Nze nzijje wano tubeere ng'ensonga tubitereeza buli kimu kireme okufa nga bukyali. Ekyogamba amaliriza ensonga zonna ennyoko bwe kiri ne Ruki onanzikiriza njogera naye nedda tojja kwogera naye sikukkiriza. Ruki tataddeewo ekibeera ne Evans togenda kwogera naye nze nkubuulira. Mutuufu neewuunya kiki kyewandikoze singa ennyumba eyo ebadde yiyo. Kati nno obudde nga bunadda ku bunnaabwo. Ruki bambi tuweemu akadde. You're joking, right? Osaaga oba If he has anything to say, waba alina kyakugamba kale akigambe nga wendi nga mpulira. Nawe Ruki bambi nkwegayidde gwe siina gyendaga wendi wano sivaawo ndi kikonge kyakugamba kigambe nga wendi. Kati tudda erina bbosa munnakyalo amaze okunaabako azze mu laavu naye omwami mu kisenge talimu. Kati omwami najja n'omukyala alina okuba mu kisenge. Bannange gweokola ki wano leero mmwe nze leero galaba njanze gwe vaayo siina gye maama. Ate maama engeri gye yazze mu maka gano kati nabbosa alina ekyokulwanyisa kye maama n'asalako. What is your problem? Noyina buzibu kiggwe. Wait, shall we go to Kanjoga? It's your respectfully married wife that you... Oli mukuddira omukazi gwe twawasa. One girl that you... Gw'oli mu kugobaganya mb'osigaze n'enkwaya Juma yayo ku kibuga. You should just go. Ni maama Excuse me. Mugende mundeke gwe ne nabbosa omuzeeyo mu kyalo simwagala. Kati nno gwe kankubulira. I told you before. Nga we nagambye. Not against you marrying a second. Sinnakugaana kuwasa mukazi wa kubiri ku nabbosa. Second wichi? WIFE wife. Nkugambye second wife. Nga gwe second wife mbu nabbosa. Mbu yaba omukazi omukulu ow'omu nnyumba eno. Look, Mama, you push your excuse. Mama. Yamukuba oluyi. Have you gone enough? Gw'oli musiru. Tomanyi nti nze nyoka akuzaala. Abanno bano. Kati wulya. There is one matrimonial bedroom in this house. Engeri gye kiri nti obuliri bulimu obw'okwegala banjizaamu. You are going to be sharing it and I am going ngenda to roster. Kubeera nga nsala ebiyungu. So you have to go to another. Kati leero lwa nabbosa gw'oba ogala banja gwe fuluma. Gwe fuluma. Chisom. Maama musebu yatandise okusala ebiyungu mu maka gano. Lino jjogo ya bba wange oba jjogo lya NAZAALA. N'ekisajja kitunula butunuzi gwe fuluma. Bannange. Gwe. Akban. Tojitobya. Asako maranze megera. Tebangambye enjoze mmotoka eno mbeere nga nzi. Lindako. Kina na ebiwe buweta no woman need to touch. Ojja kwoza oluvannyuma ng'ebintu byange bimaze okukala. Kaliba for you good at the sun touch for you. Njagala kati omusana nge. Mmere omunange madamu agenda kubanga nyiga. Gwe nawe tolina byonyumiza. Kanteeke na wano omusana egwakirwa obulungi. Songo hamara wewe. Seba akabani bamuganye okwoza emmotoka oli ayanikeko ebintu bye byajje mu kyalo bikale bulungi. Kati maama ali mu kiyungu yagenda ofumba. Kati munakibuga abagenda okuyingira bwali n'awulira nga mu nyumba mulimu ekikyuma. What's smelling here? Mama kiki ekiwunya muno? Gwesi. Could it be the ogiri? Osagoba. It's smelling like a dead. Mama nze nina ekintu kye mpulira muno ekiwunya ng'emmese enfu. The smell that I'm perceiving now. Gwe nako oli mulwadde ebino byengenda okufumba bye biri mu kuwunya. It's having that that's smelling. Byebyo byoge. It is meant for cooking. Bino bya kufumba nva. You want to? No. Mama neda. Use this to cook for. Ebyo byogenda bifumbirani. Kati munnakibuga waliwo enva z'atategeera bulungi ziyina engeri gye ziwunyaamu.
yezimuwunyidde ekivundu kati tazaaga mu kiyungu. Is it because of this ogiri that you are shaking? Oli kwogiri oli mu kuwogganira mbw awunya. Is that why you are shaking? Yensonga lwaki oli mukankanira ano n'okwenyinyimbaaza. I used to cook. Gwe bino byakufumba. Information. Ate gwe kankubulire. That you have. Olaba kiri mu lusuku mutabanyi wange oyo. Gwoyaayaanira bino byakuliddeko. Newe yali ng'akyali muto. Enva z'amagira zino zasinga okwagala. Kati onadda onooyenjebula emimwa mbuno simanyi biwunya bubi gw'amanyi. Mama nede tuteeka mu fridge eyo. Mama bijeemu bigenda kwonoona emmere endala yonna. Ewe mama. Ne mama kyamusukkako. Munnakibuga ebiri eno byo Akibani ate tebamuwadde mulimu mulala. Gwakulabika ng'agoba ensowera ku mukene waffe ono. Katonda ajja n'agamba kye kigenda mu maaso. Good morning. Olyate maama. Kikinga emmere kuto Katonda gyoza. Madam kuyereza mu. Ati madamu. Second madam. Madam ngenda gyoza ate ono madamu owokubiri najja n'aŋŋaana. Where your mother-in-law bring from village. Nagamba muno bino ebintu byajja mu kibuga bikalire wano. Gwe n'okola ebyo ku motoka yange. Ne gwe naawe wantama. Emotoka ya baffe yagule oli wano ogamba. Gwe lwaki togipaakinze ate gwe kankubulire nze first madam ye second madam owulire. Ne mmwe muli basirusi kulimba muli balwadde. Nabikwata n'abiyuwa. Mama jangu olabe. Nabosa ayina amulwanira entalo. Nabikwata nasooka nabiwa zino simanyi mukene simanyi biki. Mama okimanyi n'omukazi alabika talina amagezi mulwadde. Daba no wayiye enva zaffe. Naye bannange. Gwe lindako. Did you throw away my condom? Kyogamba osudde ebyange. Mukene omuyiye. Throw away my condiment. Obiyiye mukene. Omuyiye nkubuuza gwe leeta na amapale. Jangu. Obiyiye. Omanje bijangu kuba enkupache gwe. Benkupache. Mama tete batandise kuba mukazi gwe basanze wano. Gwe oli musirwa ate mboyo oyimiriddeawo. Mama tabagase babiri. Akibani n'omukazi tebaluguddeemu. Bannange. Ejjogo lya bba wange. Ate nga yegasseemu NAZAALA. What is it so difficult for you to stand up to her? Gwe buzibu ki obu? Osanga buzibu ki okuyimirira? I leave your house with her. Ogambe nnyo kaakuviire atwale n'omwana oyo amuzeeyo mu kyalo. Yes. Right now. Because if you are serious, your mom will know. Okimanyi tokoze kimala kubanga singa obadde serious mama we yandikitegedde n'afuluma. Linda. I'm supposed to drag her by her hair and kick her out. Oyagala mufulumye mugambe genda. That's a taboo. She's my mom. Nena oyo mama wange sisobola muwalabanya. Leero gwe. Kandi baba bamukubira essimu. Kati musajja mukulu obuzibu bwasanze. Omukazi oweewaka amwagala ate wankizo nnyo mu bulamu bwe. Kyokka ate maama yagenda n'amuwasisa omukazi mu kyalo. Kati mukazi wattu ow'oku kibuga amukubidde essimu n'amugamba munnange kino na kino nti baby. Damn this taboo talk and let your mom know the gwe va mu ebyo by'okubebisa omukazi mbusimanyi akakka ne maama wo mugamba amazima akitegeere. How am I supposed to tell my mom that the house I'm living in is my girl's? Kati gwe ngamba ntya maama wange nti ennyumba gye mbeeramu ya mukazi. Bannange. But you need to find a means. Bino byonna tubiraba. Naye nga n'omukulu ennyumba gy'awangaaliramu ya mukazi mu bufunze bali ku mukazi bamugobaganya mu nnyumba ye. Teberezaamu. Oli hasola ovuddeyo olina akayumbako olina boyfriend munnange. Mugize mu nnyumba yo ku ssente zo. NAZAALA n'aleeta omulala. Mbu gwalina okubeera naye ne bakujjoogera awo. Give it to her. Yeah. But I get lucky. Ne maama oyo omuwala wa mukisa. They run fast. Bannange wa mukisa okuba ng'alina amagulu agadduka. Mbadde njagala omukube sayidi eno nze mpache sayidi eno. I trust you. But I nkwesiga. left give it to her. Wapula muwadde left ne right. Finish him. Mama inengeri gy'akabyemu akwatirira amatama ne ngamba kyekyo. Ma'am, where's my phone? Go and bring it. Leeta essimu yange. Call my son. Mala okubira mutabani ono ate mulagireko bwereere. From there.
No. Ne mama. No, call your son. Ate ekyomutabani sooka okireke. Call your son. Lusuku tomukubira. Tell him. You don't know whether they do something for office. Olaba maama Kisumu oyo balina bye bakola ebeera mu ofiisi. Wait, when kati ayinza okubeera ng'ali mu kwogera ne mukama we. Kati baleke asooka abeere mu muddu entuufu tomubikira. Ajje. Nze ngenda kuba ku sayidi yo oyogere naye. Maama ye yeenyumiriza mu kinnakyalo kino. Akyagaliza mutabani we era yakiwasiza mutabani we mu kyalo. Osegedde ekintu ekyo. Ate kyagala kibe mu maka. Amaka ge twakategeera obutegeezi. Nti nno omukyala gwe bali mu gagobamu ate yennyini go. Mu bufunze omusajja be bano ababeera mu laavu naye nga sapooti esinga ya mukazi. Maama kikazi kyatubambi kyagakaba kina omu wakudduka ewa Ruki. It's that she doesn't even like me. Ne mutuufu kinnuma okuba nga Nazaala tanjagala. Takwagala. She doesn't like you, sir. Kati waba takwagala. Thinking about right now. Ebyo byolowoozaako kati. She don't like you. It's not your business. Oba akwagala oba takwagala ebyo tebikwatako. Right now it's your sanity. Ekikulu kyakwefaako nga gwe oleme kujoogebwa. Yes. I'm not happy with you. Kati nno nze siri musanyufu naawe. Naawe. Ne Ruki. Evans loves me. Ekituufu Evans anjagala. Loves me so much and anjagala nnyo. His mother. Wabula maama we kyekizibu. Between them, I don't want to be that. Butuufu saagala kubeera muziziko masekati gwe kubanga awanyina ekitiibwa seegala baawukane. Your house. Wabula gwe. Woman. Okimanyi bali mu kugoba mu nnyumba yo. Gwe seba ovuddeyo mu nnyumba yo oli wano okaaba. Bonna nga beekobanye. This whole thing, I know you did not ask him. Nedda nze nkimanyi Evans tabiriimu tayinza kubanga ye ayise maama we. He's not a part of it. Tabiriimu bino Evans wange. Ne gwe. These people. Nze bano abantu mbamanyi. See these Igbo men. Olaba abasoga. They are known for this. Tebabeera They will leave one of your free. Basobola okubeera ne mukazi w'ebusoga gw'ayagala. N'ajja mu kibuga n'abeerako naawe. Naye ng'ekikulu ayagala kubeera na musoga munne mu kyalo tatuwaayiriza ono. Oli serious ku kino? Ate gwe olina ky'osobola okola. Abasoga mbu bagira basamba 19 mwe baddakiika 2. Abakubalamu sente addeyo kuwa 19 90 minutes. Bagenda ne mu extra time. He would never Josh. To act fast before they claim your property. Kati mukazi wattu yamugamba nti no wandibadde ofuna ky'okola nga tebannatwala bya bintu byo oba nnyumba yo mu linnya ly'obufumbo. Amugamba nedda tekisoboka. Leero gwe kati omanyi tukitwale nti byonna bye twogeddeko tebiina makulu. Kati nno oba olowooza Evans ayikusaidi kyo lwaki teyagamba nnyina kikulu ky'oli gyali nti n'ennyumba yo nedda si kirungi ekyo. Kati then oba tamugamba gwe gamba nnyo Nazaala omugambe nti ennyumba gye mulimu yange akimanye nti ennyumba gye baagala okugobamu yiyo. Nedda. No, I can't do that. Ate ekyo kiba kiswaza omwami sobola kikola. Leero gwe. Olaba. Be patient and kangumiikirize. Let Evans things his own way. Akikwasaganye mu ngeri ye. Kati lekera okuŋŋamba ebikwatako. Lekera okuŋŋamba eby'obufumbo bwe. Ate tambuloddeyo ewuwo. Sikugoba. Netumpuliriza. Polisi tojja kumpuliriza. Wamagezi totwalako yadde ettondo ku magezi gemba nkuwadde. Genda mu nnyumba yo kaabire eyo. Mu nnyumba yo beera eyo. I mean eya Evans eya Nazaala. Naawe kati ate bangobye mu nnyumba yange. Nzize wompe ku magezi ate naawe ongoba. Banange kino tekiri feya bangoba ewaka ne mu kibirongobe. Ruki nedda tonkola kino. Ate olowooza ba ex tebaga ba besitiizi tebagambye nti kakome wano. Alright tugenda kubanga twolekera ate ekitundu ekyokusatu nagambe zino zonna zaafulumye dda. Ate si ku supu gwe mwatandise okuteekawo. Baana mmwe bannange. Ebintu ebyo ate mbyagadde. Mpulira ndi mulaavu ne mobile money eno. Kukyanga njagala mobile money ku luno ensanyuki. Naye babesiti mugende mu maaso. Sigaana ate tejja kujjera.
gwe wenaali eyo ng'olina amazzi ga JoshK, olina akasiimo ka JoshK, osobola okusiima n'osiimira ddala ekintu ne tuba nga tusiima. Kategedde tuziye 7583 kugamba nti no twekwate mwana tu ate ensonga zino tubenga tuzifa bakula nnyo nnyini eddala. It's me boy VJ JoshK. Bweto bwegeza kasinkana ate mu katundu ak'okusatu nyiganyi bunyizi mu linnya lya channel nga nagamba gwayagala okukola website oba app ez'ensonga tuzikwasaganyanga ku screen yo bwe kiri naye nga nkugamba nti gwatannaba ku subscribing liking omalo commenting ensonga zibeere nga ate zitambula. Era tukwatirewo ekitundu mwanatu ate ekyokusatu ejjogo lya bba wange part 3 JoshK.